Muganda wange alaba ebigambo bino njagala okwebaza Katonda ku lw'omukisa gw'akuwadde bw'akuleseewo ng'oli mulamu. Ndi musanyufu nnyo okuba nti olaba ebigambo bino n'okkiriza n'obbiga bannabantu abalala. Erinnya lya Katonda waffe lyebazibwe. Yonna gy'oli gy'osinzira okola ebigambo bino nkutumiddeko nnyo era nkulamusaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Njagala nkutegeeze nti buli lw'otambula mu bulamu buno osanga ebintu bingi nnyo ebikulemerera. Bantu batono nnyo abaagala okulemererwa. Bantu batono nnyo abasanyukira okulemererwa. Bantu batono nnyo abawulira nga beenyumiririza mu kulemererwa. Era bangi olw'okutya okulemererwa balemererwa n'okutandika ebintu ebimu nga beerabidde nti ate era atatandika ate n'omukisa era tasobola kugufuna. Buli etulemwa tuggwaamu amaanyi, buli etulemwa tuggwaamu essuubi, buli etulemwa tunafuwa, abamu n'okwetabetta, abalala ne beetuga, abalala ne beewa n'obutwa kubanga balemereddwa okuliisa amaka gaabwe, balemereddwa okusoma okutuuka ku kigera ekyetaagisa. Naye bwe nsoma ebigambo ebyo mu kitabo ky'Abafiripi essuula ey'okuna onyolo 13 ebigamba nti nnyinzizza byonna mu oyo ampa amaanyi, binzizaayo ne binzijukiza ebiseera eby'okulemererwa Katonda byazze ng'akuyimusa okuggyamu amu n'okuyisaamu. Ekigambo nti nnyinzizza byonna tekisosola. Kabibeere nga bya makaago, kabibeere nga bya mirimu gyo, kabibeere nga bya misomo gyo, kakubeere kukuza baana. Sifuddeeyo ki kyonna ky'oyitamu. Naye Pawulo agamba nti nnyinzizza byonna. Naawe olina obusobozi obuyinza byonna. Naye oyinza biyinza otya? Bayibuli egambye nti mu oyo. Ekitegeeza nti bw'otaba mu oyo Yesu tosobola kubiyinza byonna. Ebiva bikulemerera, ebiva bikuwangula, ebiva bikutabula omutwe, ebiva bikusuza nga teweebase, kyova okaaba amaziga n'ogasangula n'ogaddamu kubanga obikola mu maanyi go. Naye mu oyo Yesu buli abeera mu ye aba alina obusobozi obuyinza byonna, agambye kubanga y'atuwa amaanyi. Amaanyi ga Katonda tegalemwa era bw'agajjuza obulamu bw'omuntu toyinza na kutegeera kiki ky'asobola kutuukako. Tosobola na kutegeera buwanguzi Mukama bw'ayinza kumutuusaako. Kyenva nkusaba nti oba olina ekikutiisa, bw'oba olina ekikweraliikiriza, bw'oba olina ekikulemeredde tojjaawo bulamu. Teweekubagiza, tewejjaawo. Kkiriza mu Kristo Yesu akuwa amaanyi oyinze byonna okubiwangulamu n'okubiyitamu. Mukama akuwa omukisa.